Obunkenke bweyongedde mu State House International Community ebiyingiddemu osooka ulize wano katini nnyo atumale tweyongereyo. Bano abasajja kye baagala okukwata bakulisobole bakiraka ba parliament abonna abali mu sekita ya gundi yani Tambongi bonna ne ba commissioner tebakwata nti bagenda basiba babakwata nga kanyeewa nti balongoosa obuli bw'enguzi naye nga main target ya office yo kati bwe bakwata bakulisobole bakwatani mu gavumenti nti batuuka okukwata. Alright, nga bumuuliddeawo mu katambi Fred Kajubirumbuye akuleetedde bwino. Oh my god, osana kubeera nga obyerabirako byonna mu maaso awo tubirina abakulu okuwamba Honorable Mwanga Kivumbi wadde okimanyi it has shocked very many people. Nalabyeko international community, ndabyeko organizations ez'enjawulo naddala eziri mu America eziri mu Europe zonna zivuddeyo azitandise okubeera nga zitunula mu nsonga za Uganda bagamba byaddala human rights violations zisusse. Omuntu asobola kubeera nga yakafuna bail one day ago oba 18 hours ago ate n'omukwata kati sente ze yawaddeyo millions almost 15. Besides that mukyogamba muzitutte butwazi bwe batyo. Besides that passport ye mugitutte. Uliriza. Besides that omuntu okugendayo video amusoke mugituwele ka like so okubeera nga etambula ku speed ya waggulu nnyo naddala mmwe abanankyukakyuka abali abannayuganda baagala eggwanga lyabwe Uganda kugambe video eno agiwulirize eno mpaka weggwayo. It is very emotional. Njagala okubuuza omulabi waffe ekituufu kyo kiri nti kati Mwanga Kivumbi okumukwata okwejjo bamukutte kwaki kuba omuntu baba nga bamuwadde bail kyategeeza omusango gwe bamukwatidde ate ejjo mulalamu out of which in a space of not even 24 hours toyinza kugamba nti yazizza ki omusango oba byayogedde byamuleetedde obuzibu byayogedde ku bajje n'omuhoozi ebiri ebigambo bangi yagambye mpu musajja DDG banankyukakyuka bameka babyogedde leader of opposition nga tebamukimanga nga buli lunaku asiiba naweddeko awo nga bagamba nti no omukulu oyo abadde alina amaanyi nti ne mukomera abadde influencing abannayuganda oba banankyukakyuka nga bagamba nkume nga buli gwe basiba ne Mwanga Kivumbi eddala nga oyinza osolowooza ali waka bo nga baaguma ng'ovudde n'okwebyo. You think those are the what? Reasons why bazimuli bamukwata nga balaba bagenda ate okutuzaamu amaanyi abannayuganda abali eweeru nalabye ne ba MP balala badde batandise okwogera bannalukola yalekera okwogera ekasa yalabye omukulu ng'avuddeyo amaanyi obadde agagyeewa Shege. I think he acted as a spark bali basajja ne bate ne bagamba lwaki tugizikiza nga obudde bukyali. Ekituufu kyo kiri nti Mwanga Kivumbi yazze n'amaanyi mangi era n'abali bagwamu amaanyi omanyi omuntu nga bamusibyeko ate n'akomawo n'akulaga nti gwali ebweru ate oli munafu okusinga ye gwe basibye nawe wali ebweru otuuka n'okola naye nga nalabyeko abantu nga bajjajinga Honorable Mwanga Kivumbi nga bagamba nti no why do you say all that? Lwaki yayogedde ku Honorable Speaker Anita Muwongo? Lwaki yayogedde ku mutabani wa Yosoferi His Excellency Yoweri Kaguta Museveni? Lwaki yayogedde ku Natasha? Lwaki yayogedde ku ba judicial system? Lwaki yayogedde ku musango egyo gyonna gibeerawo Julius Lukwago? Naye mmwe kambabuuzeeko omuntu bata abantu abasuka 10 ewuwe bali 10 ewuwe in his compound mu garage ye yakomyeddewo mu compound ye awo wenyini we bakola ki bwe battira abantu abo olowooza psychologically mentally obwongo bwe busigala bukola ki ekimu okigeera n'ogezaako okubeera nga weekweka n'ogamba buli wofuluma wabweru buli oyingira gate buli oyingiza emmotoka yo mu garage ojjukira bano battiramu abantu ofuluma muko wabweru bano mu compound battirako omuntu oba battirako abantu okigeera kintu kati njala kyo tumutegeere ye nga ye yadakomyewo n'obusungu kyova ne mu kooti teyayogedde mulowooza lwaki mu kooti yayogedde eri Butambala kitegeeza emizimu gy'abantu abo be babadde bamuliko. Of course tebayinza kufiira bwemage balina okukakasa nti kyebaali baagala baba baagala Uganda empya Mwanga Kivumbi kati liribanga bbanja oba obulamu obwagenda alina okusasuliribwa naye kyanaku nnyo nti Uganda Human Rights Commission esirise ate kati bamugambye mulimu gwe gugwako asobola okuddamu n'ayogera ate naye nawulidde mbu yafunye ezi warning. Ekituufu kyo kikwasa ennaku okulaba nti
aba human rights abandi vuddeyo ne bavumirira ebikola nga bino kuba tokwata omuntu ng'owekitiibwa ng'ekyo kiba kyetagira ddala nosukana omuwanda oso namukubira ku poliisi esimu soke muwulirize omukulu Fred Kajubi Lumbuye ayogera ku zino ensonga naawe tubulire ebibuuzo mu comment section. Bano abasajja kye baagala okukwata bakulisa obole bakiraka ba parliament abona abali mu sekta ya gundi yani Tambongi bonna ne ba commissioner tebakwata nti bagenda basiba babakwatanga kanyeewa nti balongoosa buli bwenguzi naye nga main target ya office yo kati bwe bakwata bakulisa obole bakwatani mu gavumenti nti batuuka okukwata Joel Ssenyonyi oba okukwata member parliament omukulembeza national platform nga tekiwawaaza matunte they are targeting opposition especially leader of opposition no MPs kubanga kyasookera mu NRM kuno kwebali kati bawulira bafa wulira okukwata bano bonna bakwata tabakwata bagenda basi batekeke emisango ekibinene giri babakwata kubakozesanga example nti banatuuka okuraidinga leader of opposition oba MP oba bakulembeze ba national platform nga tekiwawaaza matunti they are targeting no kubanga kisoose waabwe eri kyekiri kyenkuwadde mu ntandikwa negamba nti omwana bw'ojja mu maka ga kitaawo ng'omukazi ali musi yakuzaala bwe bakupangira lukwe lukuba onoge bulungi basooka kuba sisitawo oba bulaza waaliwo n'omanya nti katola bakubye oli mamwanga yaaliwo nga ne taata waali bakwatako nze banzise kati ke kazannyo ke balimu kale n'olwekyo mukulu Ssenyonyi kimanye nti emizannyo gyonna egizanyibwa si bakutte Kulisa Obole si bakuttaani n'abala bonna ni Tambongi no they are setting a precedent that they are trying to enter into your political arena, into your office. Kati kino bwe kinaaba kiganye kino bagenda kusindika parliament mu luwummula luno mwe bagenda okuleetera etteeka lyabwe liri erirongoosa mu kawaayiro akateekawo lumpu mu kye baagala okusookera ddala mu luupu alina okubeera ng'alondebwa ebibiina by'obufuzi byonna bivuganya gavumenti kye baagala. Ekyokubiri mbu baagala luupu ng'asobola okuggyibwa mu ofiisi ekimujja mu ofiisi mbu singa aba alemereddwa okulaga embalirira y'ensimbi eziteekeddwa mu yafeesi ye. Ensonga ey'okusatu nti baagala kulaba nga luupu owa leader of opposition nga gavumenti ne parliament bamwinako control nga tagenda kujja ng'ayogeranga akuba gavumenti buli kaseera nga basobola omuwa orders kino kyogera kino kyogera tokola kino tokirinyiriza ye luupu gwe baagala owaabwe zezo issues ssatu naye nga issue esooka bino by'okukwata bano bonna mizannyo ba Agnes Nandutu baani bonna mizannyo lwaki sooka weebuuze kabandamaana mubbi mutemu mufere ani yali amuvunaani kuliko oli omusajja atunula ng'ebikere by'e China oyo Mawanda yabba obumbi ba 138 tava mu kamera alinga lenzi mubbi muzibu didigi si mubbi mulwadde yonna PLO babbi naye be banoonya ababbi lwaki ekyo kisajja kye bagambye kino ekireeta etteeka ekireeta etteeka ekyo information just na confirming naye ali mu lukwata Gita Singers mune kesi gyeri alina kesi y'abalukwata Gita Singers naye mu kesi yakumamu okkubo na sindika droni zange zikyanoonyereza ku kesi ey'okuba nti naye walukwata kati njagala abantu abali ku ground mu constituency y'omusajja munnonyize ku information ekwatagana ku kesi ey'okuba nti omusajja yali mu lukwata Gita Singers oyo omusajja oyo suma mwitaani oyo MPR eteeka erijjawulo kati yeeyo mukulu Joel Ssenyonyi ebigambo ebyo mbikuge bulungi nnyo weegendere as well woolya woonywa woota. Alright, nga tubitadde ku mabbali nkugambye abasajja
aba bana benkyukakyuka nnaku zinene obusungu babujiwa bana tebakyate edda abasinga okukola video balinga abawabweru eggwanga Uganda abandi babeeranga abroad naye kati waliwo omu ku ba analysts ndowooza wankyukakyuka activists human rights activists eyavuddeyo n'atubuulirawo n'asigira bannayuganda ekifaananyi ku biki ebigenda mu maaso wali mu State House natugamba nti no anytime from now ICC kyentegeeza International Criminal Court egenda kubeera nga eyingira mu nsonga zino ez'Uganda mbu human rights violations zisusse era nga naddala ogwo omusango gw'omukulu ngeri gye bawambyemu omukulu amanyikiddwa nga Honorable Mwanga Kivumbi nga ebyadala talina musango gwa corruption talina musango gw'obutemu nge misango gyaliko nibeeri bamuwa kitegeeza he's just a suspect tanaba kubeera nga aliko nfa mulimu guno yenyigira mu bikolwa byokutta abantu ebitambala ate nga ffenna tukimanyi bulungi obanga ffenna tumanyi bulungi baani abatta abantu nobotta abantu battira mu makaago so alina byayogedde awo njagala otubulire ebirowoozo bye mu comment section nawo ngulowooza international community is still reluctant why is njagala otubulire why is international community oba the International Criminal Court are still reluctant up to now kiki kye balinze bakuba Bobi Wine esasi balinze babaddenga balinga okufiira ddala ng'enseenene kiki nzukira nagamba ku mukutu guno gwennyini nti bw'onyigiriza ennyindo ogireeta omusaayi abaana gye bakoma okuba nga bapressuringa ICC okuba nga guno omusango oguli mu Uganda batanze no n'okubanja DR forms nazirabye ne mu parliament bazibanja leader of opposition byezeemu kati ddala ate kati bintu nga bino biba bya-attractinga interest oba bipickinga interest eri ICC ebegenda kuvaayo naye essaawa eno ndowooza bali so reluctant ekituufu kubanga bbanga kinga omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi kugambye bafudde bashafiiki baani at the moment nze ndowooza nti ICC esirise nnyo kituufu esirise nnyo kuba kati omusango gwe kanaddala kati olowooza what can push it to come out very fast abaana b'enkyukakyuka Bobi Wine yabagamba nti ffe nga ffe tetwetaaga mundu tetwetaaga byakulwanyisa wabula eddoboozi lyaffe era wano ngenda okusabira omulabi waffe video eno gisharinge kisobole okuba nga etuuka ku buli omu buliwo okuma okuba nga oteeka akazito zino violences tulina okubeera nga tuzikondeminga Katikkiro bwe yavaayo owa Buganda n'agamba nti no oba oyagala kwata muntu mukubira essimu tetaaga muwamba musamoningi okimanyira Mwanga Kivumbi baba kubanga bamwagala ewuwe yandivuddeyo n'agenda lwaki oyagala mukwata mu bantu tino kiisa emmotoka n'okola ki osobola okujja ewuwe kubanga Mwanga Kivumbi akyalinamu emisinde wuliriza kimu bulungi nnyo okimanyi ne mu kumuwa beyiro bamuggyako passport ye kati abadde ddala talina wagenda kufuluma mu Uganda omwali mugenda ba muntu bwebize mu comment section mutoke mu izo no mukulu omukuba activists aba National Unity Platform abali eri waggulu abategira kye bakola nawo tubulire ebirowoozo byo video gitweleka like atana bakuberanga subscribing akadde kajja personal zikateke all sheka shila for mzume wedua namba zizia osimbe 711 so mukubirako bano mu inboxing WhatsApp so kola bino tumaito yongire because he's a bigger political opposition leader oba deputy president nti yabadde wabulabe nnyo okuteebwa ekisooka okugaanaako okuplayinga deal ne government bebadde bamukaka kiba kibaleetera okumanya nti omusajja mu kifo ky'okunafuwa okuyebaayeba mukomera kubanga kyekyali ekigendererwa kyabwe kumukangakanga aleme kwogera ebyo ebyaliwo ku scene crime scene abaafa biki naye ate okubeerayo kwe kiraga nti ate Mwanga Kivumbi yafunye bufunyi maanyi. In other words, okutwalibwa kwa Mwanga Kivumbi mukomera kwamuleetera okurediscoveringa that inner man in him, omuntu oli ow'omunda atatya gwe bayamba Mwanga Kivumbi okujjayo oba kitegeera nti era kubandi kirabidde zino several attempts ze yabagambye ng'ayogera nabagamba nti bagezaako mu approaching enfunda eziwera abakola ebiddiru n'abigaana awo banditegedde nti omusajja ono kati wabulabe okumuta w'omuta side effects ki ezibeerawo wuliriza kubanga yabadde amaze okuguma
ng'avuddemu akatengo kalike yali ayina luli nga kati afuuse ekisolo obusungu abantu baabaafa. Nze simanyi abalidde basajja bano ku lwaffe kitukolera ne kati nkulengeza ensobi ze baakoze era nga n'omuntu omulala international community esobola okiraba. Ekisooka gyabadde yennyini mu kkomera yabadde agumya abaana ab'enkyukakyuka n'abatali bankyukakyuka obafu converting nga kitegeeza ekyo kisobola okuba nga waliwo yabadvisinze nti mumujje mukomera ng'era weewolidde nti Waiswa afuukidde ekizibu gavumenti bagezaako okumatiza abaana bakyuke naye Waiswa abalemeseza ne Muwanga Kivumbi abadde unifying factor ng'akola ekintu ekyo Waiswa kyabadde akola kati okuwonya okuleeta abantu bano abali mu kkomera okubaleka nga si babuufo babadde balina okugyayo Muwanga Kivumbi wekiri kubanga abadde unifying factor kati obulira okutomera okulala okumugjayo ne bamusaata ebweru kyabadde so ate more deadly than okumuleka mu kkomera kati obeera gwe omulekawa bye walabyeko ng'avuddeyo ebyo Museveni byatayagala oba kitegeera ekyo kyolaba wansi mu kavidiyo kyekimu ku byaleetedde okwata Muwanga Kivumbi ebyo Museveni tabyagala ng'olaga nti oyina amaanyi abantu bakwagala okitegeera karizima oba amaanyi ge yakozesezza okwogera ekyo si kye babadde basuubira kubanga bo babadde babaze okubala nti afuuse yebeyebe oba tukyali ffenna kaakati amaanyi ago ge yalaze mu kwogera bebimu ku byaleetedde abasajja bano okukwata Muwanga Kivumbi kubanga he was stronger than before ng'amaze okufuna omuntu oli atatya that inner man in him ng'amaze okumuzuula nti bulijjo akatengo kennina tekagasa oba kitegeera bulungi charisma gye yakozesezza mu kukola speech yalaze Museveni nti wabulabe nnyo yatidde nnyo kubanga baali badde tebakisuubira badde basuubira nti bano abateeketeeke nti kati atidde tagenda kuddamu kwogera. Ekyokubiri the hospitality abantu okumwaniriza that unifying factor okubazinga ne bakomawo ne bamwaniriza like never be